Yoto bitali bya family bitali bya ebi byene nyina bigale byone bituli bibi kubaga mubajja abantu baabo ono mwanyina nalo tebala twamuteeka eno bbaga era n'omulongo wange naye ali awo mama bino tebibatiisa mmwe fena byatukabukako baana bakulu era laba mwasula omufaanana n'abaana bange babalina baterekawo baliwo babiri naye kati tetukyasobola doziikwawo wadde okuziikawo ffe kino ekijja kati twakyesonyiwa ebiri byolengera oba osobola okutuukayo ne tusembera alina obiraba obusisira bubeera muno nusu biki kuba waliwo n'abali basawa baga tetukyadda mu bijja ebyo buli tusawa tufuna ebizibu yinza kumanya oba bannatekiniiki waabwe oba bakola batya byonna tetumanyi olwokuba tetukirina kusinziira ku ki okusinziira kati kyetwalabye ekyalabiddwa kati oyinza okulowooza nti ddala abadde ali abantu pusi ziizo bumala okuziika pusi ziizo balina pusi agereranga baana yiye ebuuseemu edduse agereranga bwana agiwa amata agirera ki n'agiyita n'amanya g'abafa abaana abazzukulu babaafa era amanya g'abayita kyekyo kye nakolanga buli ssente gye bampangako nga nteekamuuko kuba mbadde nga sikola Hello, who was the same guy last week? If you are the same behind me, for one of us, because I was watching that is how it works. It's very good. tunule eno kati wakajjewaako wakajjewa waka obadde obitereka bibadde kale nafuna obubaka ne bagamba nti tusobola okugira abaana bange nga baluwa ebifo biki jangu yambeko mu jangu mungu muyambe situlayo okwo tulabe jayo jako jayo kawanga awo tulabe
kyekyo ako ke kawanga gomanyi obitya Hello, who was the same guy last week? wabula ataasa abaana abawala batongo bati nendabanga ate be bandabirira awaka obadde opangisaawo oba wawo wange naye nga be bandabirira okundeetera kasente era zezo sente ezimu zendoza nga bwogambye zoolabye nga sente ezo kugamba nga neeyongera kugamba nga nteekako okulungi naye nga neeyongera okubasabira era baddeyo bafune babeere bulungi abali mu maka gaabwe batule mu maka gaabwe tebalinaamu kikyonna saali musezi saali muloko saali ki ola ayimirirwa zadde wamba kuyita musezi bati bakikola era nga bino kikola era okulaba nga n'abaana nabakweka tebajja kiyinziriza mbajagamba tuli basezi kiki naye nga toli musezi bwobuvumu bwewakozesa ogenda oziikuulayo omuntu era bwentubuulidde nti okulumwa omwana wo ng'olaba omwana wo akukulako ng'olaba naye ng'ate olina kyofunye
bagambye nti kiyambako abaana abo okutereerayo era bwe saakikolerawo era ekirooto kyadda nekiŋŋamba tigenda kubamba okukikola saali musezi sirigamba nti ndi abantu era ne mutabani wange kafiirwa mwana oyo saamugamba ge mazima saamugamba gwe waziikulayo kintu kyo ekikola ngaazi bansonyiwa kubanga sirina gwe natta sirina kyenakola okulya tolya okulyawa anti ebyo byoziikule yali mukalu yali mukalu yali yagwako dde ennyama bwe yaba taliika tebamulya tebalya tunula eno kati wakajjeewaako wakajjeewa waka obadde obitereka bibadde kale nafuna obubaka ne bagamba nti tusobola abaana bange nga baluwa kantu kano wangi amanya gange nze n'abaseruka Luusi n'emyaka 6 n'amataba. Ensonga zino nali nzikola olw'okuba nti abaana bange baali mu mbeera etaali nnungi, ensonga z'ebyobuwangwa, kati nenfuna okwolesa kwegamba nenfuna okuloota nga naloota nga ndaba oli aŋŋamba nti okubeera nga oyagala abaana okutereera genda ku kijja kati negenda ku kijja okwo ku baana abo, ku baana b'omutabani wange Kayuwa Rogers, nensobola okuggyako ensonga zino, nensobola okuggyako omuntu eyaffe edda, omwana eyaffe edda, nenziikulayo omwana oyo, nendabika nti mpongerera abaana okuba obulungi. Empewo eyo yali ebatawaanya kubanga bakindaga nti kozesa empewo ya omuntu wa waka, omuzukulu wa waka. Yali mwana bali bamuyita Kayuwa. Naziikula Kayuwa Provini. Yoyo gwe naziikula nempongerera ku by'empewo okulabika nti ekkakkana, abaana bakkakkana okusobola okubaako emirembe, okuba obulungi. Omu. Kale ekintu kino kitutte
ebbanga lya myezi mbadde nabyo mu nnyumba naye nga kibadde kitutte emyezi nga mukaaga mukaaga. Anti olw'okuba nti nalina okulumirirwa ezzadde lyange kuba baali bagwa ebigwo nga n'omulala ayagala kugwa ddalu. Badde sirina gwe ndagula okuleka nti nalumirirwa abaana bange nga ndaba embeera gye bayitamu si nnungi. Anti era nafuna okwolesa kwegamba nafuna kuloota oli ne baŋŋamba kola ekyo abaana basobole okutereera, nange nenkikola naye bwe nakikola nalaba batereeramu. Nedda naloota buloosi. Nali mumanyi bulungi, yali muzzukulu wange. Baali bamuyita Provini, baali bamuyita Paruvini Kayiwa. Namataba Wantaayi. Nali bwomu. Nakikola olw'okuba nalina obulumi bunene nnyo eri abaana bange nenkikola ekyo okulabika nti natakula. Okutakula saatakuza ngalo, nakozesa nkumbi n'ekitiiyo era bwali buzibye wandi olwamala nenzijjayo omuntu oyo nenkikolanga bwe nakiraba mu kirooto. Nenteekawo omufaliso nemuteekako nengula engoye nemubika bulungi ng'era engoye ze bandaga era nazikikola kuba bandaga nga mubisa olugoye oluddugavu n'olweru. Kakati mu kutuuka wano nze nange nalabidde awo nga bantuuseeko abapoliisi nga baŋŋamba tunoonya pikipiki mbwe eri muno mu nnyumba. Nebagamba mu nnyumba muno temuli pikipiki. Ne mbagulirawo ebimu we nabagulidde kati ekisumuluzo kya wano kye nali njize ne kimbula. Kyambuzeemuuko nenkinoonyako nekimbula paka bwe bagambye akatumenye tulabe. Naye we babadde tebannaba kumenya nabagambye muzijje musooke mulinnye waggulu pikipiki gye munoonya era munaabeera nti wakugiraba mujja giraba mulinnye waggulu kuba ennyumba teyatuuka. Ne mbagamba mulinnye waggulu mulabe. Ne balinnya waggulu ne balaba ne bagamba akatusooke katumenyere eddala okkiriza okumenya tinzikiriza mbanga sente ezo zaalinga za mu bigali nga nze nziwaayo ng'abaana be bampaako sente ez'okukola ebyawaka nga nteekako okwo mu bigali okuva mu baana nga nteekera ddala mu bigali baana biki ebyo byonna nga nziteekamu nga neeyongera okubasabira beeyongera okufuna endala. Mutabani wange yennyini naye tamanyi nze nakikola just
kuba nalaba nga olina abagamba abajja kunzikiriza naye ng'ate ndaba kimbe kibakuba kimbe kibakula batya kibi ati nange we nafuna ekirooto ekyo olina nga sijja bano kubanga mmanyi we mbagambira tebajja kunzikiriza naye ng'obulumi bwali bulumanganzi maama oyagala tereza baana bo bwali bulumi kuyamba baana ate mmanyi tebajja kunzikiririzaamu ku ekyo kikola mubazi tewatya namu kuziikula muntu oli nti nga ndaba bwayagalwa n'okugwa eddalo naye ngaobubumu omuzibu wali wayagala n'okugwa baguma bakulaba kyabamulizikirafukira nange nga ndi mu kiseera kizibu jjukira teyenze kintu ekyo kyajja naloota tobadde osuubira kubizaayo ddi ebintu ebyo kale era nali nkiteeseteese ngamba nga ndaba abaana kati bateera nja kubizaayo era byonna byonna saabisuubira nga bwe nakireeta baddeko kyonna oyo eka gwe wakaziikuula waliwo n'omulala yasenga muleke nazza olunaku olwo katonda naye nga oli mwana woono jesiti lunaku lumu nze nazimala ebweru emyaka ebiri teeka muwalaali sina kiki ekyali kikuluma jesiti kale nga omanyi ogendeyo kukiera kimutwe oba noono naye wabadde oyagala mumukolako atereere kati ye yazze buzi yabadde yakajja ye yabadde yakajja ensonga zange ate kubikola teri mwana n'omu yakimanya kubanga namanya nti olina abagamba tebajja nga nte nze nnumwa ndaba embeera abaana bange gye bayitamu nga bambi si nnungi okuba nti kyali kinnumiriza kinnumanga nze olw'abaana bwe nafuna ekirooto ekyo nabo saabagamba era babadde tebamanyi bwobadde tomanyi nti maama alina akawanga mu nju sirina kyemumanyi era sirina kyemumanyi nze nakyaddeyo olunaku erinnya lyo gwali nababye eddala ani luusi lesite nababi lesite olina emyaka ng'emmeka alina emyaka emeka ono alina emyaka 37 Afande zongo tu kulise no mulika kao ne Obama ula mulisa wali kuba wana mulisa kamera labe mulisa ina toche magomba ngama anji bikula kawanga yogera checha kutta lawongo magumbo nagalaba magumbo galaba bulungi bikule kamera sasa so abikule kama yeme gali kenyine baba Kamera. Allez, dis-le voilà. Kamera est bonne. Non.
Banga mulisa mtu. Amakumba gako kufafu. Ukalaba kisima. Agaba nti. Gako kufafu. Ukade kanda Tuliso. Amakumba gako kufafu. Bana. Ebitundo bya ddala. Mulisa bulungi. Mami atumulenu. Bali avanze mami Ako bado yebizike jinyongo. Jinyongo kutadde wansi. Kwe terezo omutwe naawe. Agenda off record. Mulisa wana kamera. Hapana. Okusuubira nti oba ali muno obusezi oba oba betuziika abaziikula kati ffenna tuli awo kyo kyatususseeko okutegeera kubanga pusi yennyini agiyita amannya g'abafu era ge yatuuma abaana pusi ye agigulira ennyama agigulira amata n'agireera ku mubiri kati omuntu atuuka ku standard yaba mulala nnyo ekyalo kyonna kati kimutya ekyalo tekikulaakulana lw'abantu modula eyo oba najabajja abalala n'abaleeta situmanyi oba namagikize tetumanyi oba mwebali muno tetumanyi kati naffe tutunabo tetumanyi kuba n'ebijjaffe twabeesa era yabirongoosa ebyo ebirakalaka byonna yamanyi oba abirongoosa takuba ffe tetukyabirinyamu oba abalimu bonna yabalya tetumanyi era naffe tuli atuga oba mwebali oba tebaliimu kubanga baamukutte n'obuwanga yayogeddeko mu bwakamuzeeyi kaalina omwaka ataata n'ak'omwana oyo ono ekyo kituli kyolengera ako nako n'akakasa nti mweyakajja kati waliwo oyo era oyo yadda ku oli mukulu we naye akafa ebiseera ebyo yajja gaasi waliwo amalala gade fule amoni amagumba ge batanzemu gali fresh waliwo agakyaganya okwogera naye agambo bano yabajjamu kati tumanyi oba kituufu oba alimba tetumanyi naye nga alabika alya kiyinzika okuba kubanga tetumanyi ffe tetumulaba naye okusinzira amagumba ge basanze mu nju n'obuwanga ate ng'asula nabyo mu nju ate ng'ebintu bye bapanze biragira ddala nti malaalu bantu bafu yabazinga bulungi nge bazinga omufu n'engoye zaabwe ogenda okwanjuluza bakozesa ki nga mulimu amagumba g'abafuna obuwanga kati oyo omuntu asula nabyo mu nju kati oyinza obutawakani oba musezi ddala alya oba abijja eri nga nabyakolerako kati bwetu naye kati ffe tumuyita omulogo omusezi alya kati bwe tukitwala omuntu nga osanga ekintu n'oweekanga n'olyanga enviri oba ziringa eziwuguse ku mutwe embeera eyedde bajogera nti enviri zinvudde ku mutwe kati yenjogera eyo weekanga ekintu n'olabanga omutima n'owulanga empewo ekufuuye manyi bagamba batugamba bajjajjaffe nti bw'oba osanze omusezi ebiseera ebisinga kitera okubaawo so kati bino byebijja by'abakadde baffe ffe twabyesonyiwa era olwaleero okujja wano okubirinnyamu lwakuba mbeera eno tubitya kuba twajjanga ne tulima naye nga bw'ojja okubirimamu ofuna mitawaana ku mitawaana naye nga mwebali okakasa situmanyi kubanga situmanyi oba mwebali oba tebaliimu kuba kati kino kye kyatuzibudde amaaso era lwakuba nti bataataganya bafu oba balijja ne bakebera simanyi kati abasingayo kinaabeerawo be banaamanya ekituufu kuba naffe tetumanyi bukakafu oba mwebali oba tebaliimu kuba kati naffe okusinza kye tulimu kati tulowooza oba mwebali oba tebaliimu kati tuli awo bitusobedde gulawo akadirisa awo kano agulawo awo nga bali bana nga bali kusula ku mifaliso egyo gyabayalira yasula ku bikukuzi biibyo biri eyo nga bwokiraba byonna nyumba yafuuka ekizibu bataano kyemmanyi be bali nabo era bateekwa okuba nga bali mukono ku poliisi oba tukyakola statement nze Male Charles Sam situmanyi era buli omu yeebuuza bwebuuza nga naawe wombuuzizza oba aziikula bafu oba akola atya kuba naffe kyatulemye okutegeera ekijja era waliwo ebibaako ebitulituli ate yennyini kubanga ffe twali tubisaawa tubirimamu naye nga buli lwogendamu ofuna bizibu ne tubyesonyiwa kati ye yennyini yabibeeramu n'oyo mukadde era mulimu obusiisira mulimu biki kwegawutuuka ku gulawundi kiri kyewuunyisa kuba n'abadde tabatuuka nga buli atuuseyo yeewuunyizza naye nga ye muntu gw'osanga mu kkubo n'atambula n'olowooza nti muntu mulamu n'akubuuza naye nga ye muntu omubi akutta nga totegedde situyinza kumanya era naffe tetumanyi era twewuunya bwewuunya nga naawe wombuuzizza oba agijjawa oba asimula kiki
kati bannamateeka bye bajja okumanya era kubo bajja kunoonyereza bamuzule kuba bajja mwogeza kuba ffe n'omukuba emboko tajja kwogera basanzeemu ye yennyini ye Naabaseruka Ruthi azaalibwa omugenzi Sajjabbi Namataba mu ttawuni. Mutabani we Rogers Kayuwa yadduse era kati ali ku misinde naye butuuka ekiro ajja n'aggulawo n'ayingira n'adduka kati asulera mu basawo. Omulala batwaliddeko mwannyinaffe era naye tubadde tetumanyi ajja ne yeekweka mu nsondo omwo oyo mwannyinaffe oyo nababi ddala oyo mwannyina kuba oyo maama yabazaala bonna abaana abali mu firimu ezo yabazaala kuba yalina abaana bo 7 naye kati oyo omulenzi Kayuwa gwakolagana nabyo n'ebintu ebyo kati noono mwannyinaffe kuba abadde tabeerawo yafumbirwa naye ndowooza akomawo naye bakola ebintu bya tubadde tetumanyi era abasirikale bazze okukola omulimu ne yeefuula mbu empozi zimukutte. Erinnya Katabalwa Muzamiru. Kakati ne batugamba eggulo limu nti basanze ebisigalira by'abafu mu nnyumba zaabo. Naye tetwasobodde tuukayo tetwatuuseeyo nze nganze kubanga ndi mukadde. Sikyagalira ddala kubanga ndi mukyala mulokole. Sikyagalira ddala era sikyegomba era nkivumirira. Buli lweweeraguza okomekereza oloze. Buli lweweeraguza okomekereza okola bikyamu byereere. Kikanga we kyatupisiza twaliyo waggulu eyo naye naffe twewuunya nnyo kubanga lwa nsonga twagenda okulaba ekintu ekyo basooka kugamba nti piki ze zaabula ne batwalayo abapoliisi luvannyuma nnyo tuba tuli awo nga batugamba nti owaayi Kayuwa alina emirambo mu nju nti emirambo nti ye ne tudduka tugende tukole ki twerabireko tugenda otuuka nga waliyo obuwanga bw'abantu nga kuliko n'akawanga katuulako nga waliwo n'obuli ku mmeeza bubiri ne tugamba musezi mulogo oba musamize nga ffenna tutwebuuza kiki era kiki buzibu ki obuli awo tugenda okumaliriza nga batugamba ate yaziikula abantu n'omwana we yafa naye yamuziikula kwegamba naffe tetubitegeera oba musezi oba mulogo naffe tetukola ki tetumanyi tugenda okumaliriza n'amaama we bamukutte waliwo n'abazzukulu be bakola ki be bakwata awo naye ye yagumalamu omusubi kuba n'ekisumuluzo yakireeta ku stage awo yakiwa wa booda kireeta naye abooda agenda otuuka ng'ekisenge bamaze okukola ki bamaze okukimenya so kyekyaliwo bye byaliwo ebiseeri bye byaliwo emabega. Naye njege eno omukyalo ono kino kintu kyatukubye wala nnyo bulijjo ebintu bino tubirabulabi ku TV nga biri wala okutwaliza wamu omukyalo oyo oba omulabi tosobola musuubiriza kye twamulabyemu kuba ye muntu abadde omukakamu kumbe ye muli mu bukakamu we ate mwabeeredde omukambwe kuba mutuufu bye twalabye amagumba g'abantu nze nkuze kutuuka wano nali siraba ku kawanga ka muntu naye olunaku olwo mutuufu yali ntiisa y'amaanyi ku kyalo eri naffe emiti emito twagamba bannaye kuba mutabani we Kayuwa naddala oyo Kayuwa kuba myaka gyaffe naye Kayuwa ffe twagala ekyalo ng'ekyalo tadda ne maama we kuba mutuufu entiisa y'amaanyi tekigenda kukoma leero kijja kubeera ebiseera bye bali bazimbyeko ne ku masaba ago ne bagasendawo naye kati ate bagasendawo twatumanyi kikyo kiwedde ate twewuunyiza nga esawo baaliza mu nnyumba kati nze nganze n'abatuuze bannange omukyalo oyo agobwe ku kyalo abadde mulogo abadde musezi kwegamba embeera zinga ye wabadde atambula nga kizibu omumanya kubanga ye muntu akubuuza babadde banoonya booda mu nnyumba y'omukyalo oyo kubanga asulamu ne mutabani wayitibwa Kayuwa Rogers ati banoonyeza mbu mu kisenge ekisooka tebaalabye booda ne banoonya mu kyokubiri mbu era tebaagirabyemu kati ne wabeerawo ekisenge ekyokusatu nakyo ne baagala ne bamugamba akiggule mbuno n'agaana bangamba nti bagezezaako n'okuggyako ekkufulu esooka nti n'ateekako ekkufulu endala naye ng'abo obuyinza bwe baba bakozesezza obuyinza obubaweebwa bagguddewo
era bye mwalabye bye basanzeemu. Amagumba bagasanzeemu naye basoose ne bagalekawo kubanga mbu bamubuuzizza gaaki n'ayogera nti ga bisolo. Kati yo nga poliisi ne basalawo okunona omusawo ajja akakase obanga ddala amagumba ago ga bisolo oba ga bantu. Era oluvannyuma omusawo baamuleese amagumba ne gakuŋŋaanyizibwa buli wamu we yabadde mu bisenge byonna kuba twazzeeyo nga nange ntuuse mu buli kisenge ne tugenda nga tunoonyaayo ne tugyayo amagumba n'ebyo ebikozesebwa mu basawula mu by'ekinnansi ye. Poliisi y'e Mukono ekutte abantu 4 ku byekuusa okubeera nga basangiddwa n'obuteeberezebwa okubanga buwanga bw'abantu n'amagumba ate nga bano basangiddwa n'ebiteeberezebwa okubanga amayembe g'ebisolo nga bino byabadde mu Namataba Town Council mu district ey'e Mukono ng'abakwatiddwa kuliko n'abaseruka Ruth wa myaka 6 agambibwa okuba nti musawo wa kinnansi, kuliko Nababi Esther wa myaka 35 ono mutuuze mu Kalagi mu Mukono district, kuliko n'abaana 2 okuli ab'emyaka 15 ne 16. Okunoonyereza kulaga nti abasirikale baffe bwe bagenze mu maka ga Nabaseruka bano babadde banoonya piki eteeberezebwa okuba nga nzibe, piki namba UEU 500N. Okunoonyereza kulaga nti bano babadde baaza amaka gano omukyalo ono nannyini maka yagezezzaako okubalemesa okwaza amukwaza rooms zonna ozimalayo. Bano basanze ebiteeberezebwa okubanga buwanga bw'abantu saako n'amagumba n'ebiteeberezebwa okubanga mayembe ag'ebisolo. Nga tutandise okunoonyereza ng'abana bakuumibwa mu kaduukulu kaffe nga okunoonyereza bwe kugenda maaso.